Yes. Masaka twabadde n'abagenyi. Weekend bwebwani yadde Masaka. Mambwe nkugamba mbunze simanyi byose bigoberera saabitegedde mankusiriwaza. Nze nakuzibwa omusajja kitange ne bwagamba nga Musisi yayise ekiro abantu ne bakiranga bagamba banaye Musisi yayise nogezo ogamba nti wamuwedde nga tatanga akuvuma agamba togezanga okuwulira ekintu ekyakutta abantu abangi omubabiro n'okissa ebbali ne bwe gabanga amasasi gasuse gavuga nga bane mwawidde amasasi bane nga ewaffe wakaboga nti saagawulidde tatagamba oli musiru naye gamba nti wawulidde so nze kitegeeza nti bwe nkugamba nti ebya Bobi Wine sibigoberera saagadde kunyumiza mama musiru okusinziira ku notisi za taata wange. Kakati tubadde bantu bali mu kwogera ku Bobi Wine bagamba trail ye ya Masaka bo bajogerako nga yabadde successful. Bantu bakoze analysis zaabwe lwaki yabadde nange nandibadde neyange bwe mba sigirina siwumulera nebuuza lwaki yabadde. So endowooza yange ku trail ya Bobi Wine Masaka nze ndowooza nti omanyi Bobi Wine ya government ziba mu nsi yonna ziba n'amaanyi amemanye. Amaanyi amemanye ge gazikumira mu buyinza ate era ge gazisuula. Kati Bobi Wine azaafuna mu maanyi amemanye aga government kubanga n'okujja kwe mu parliament yajjayo kantinti yali direct opposite of Bobi Wine nereeta Bobi Wine wabaye emyaka ebiri ekisanja kya kantinti kiggwe. Bobi Wine kati watambudde paka wano. Bobi Wine ekyamuyamba kufuga myaka ebiri gyokka n'amala singa yaddayo mu parliament n'awomereza ekisanja ekirala oba owedde. Gwali mu parliament ng'oyagala okubeera ku presidential class ng'oyagala okwesimbaku kwa president wa Uganda bw'oba ofuze ebisanja bibiri oba bisatu kiveemu kyafa. Bw'ojja eno ne tukulaga ng'ow'amaanyi tuba tukulimba naye ensobi z'oba okoze ziba nnyingi eggwanga lyonna okukwesiga. Ekiyamba Bobi Wine nti yafuga kisanja kya munne emyaka egyali gisigaddemu. Ogwe mundi gwa Bobi Wine gwe yasooka okufunamu mu maanyi amemanye aga gavumenti. Kakati ne tujja ku trail y'e Masaka simanyi lwaki badde balina nnyo interest. Abantu abalonzi gavumenti ng'egirina nze sitoyinza kukindeka bbali yadde oyinza okunsanga nga atalaba. Basooka kayana na venue e Masaka wali ku Liberation Square ttaka lya gavumenti. Bobi Wine we yali ategese amaanyi amemanya aga gavumenti ne bamugobawo ne bamuforcing ogenda mu ttaka eriri nnyoto mu ttaka erya Ssaabasajja. Ebbanga lyonna mu campaign muno abantu b'opposition banyigidde nnyo Mengo nti ebadde erwanyisa opposition nga yegasse ne gavumenti. Abantu bagenze bakijjayo nnyo ne Mengo netandika okukifiiringa bwebanga eyagala netandika okugamba banaye damage eno tubeeko engeri gye tukicontrollinga abantu baleme kutunyiigira nnyo. Babadde teruliruka nga Bobi Wine bamugabye mu Freedom Square City. Simanyi nteeseganya gye zaava ne bajja bagamba tugende ku saza wa Mengo. Mengo ye ndozo lwakiwulira n'agamba mumuwe venue enoonya ngeri yakuva mu kiri abantu b'opposition kye bagitaddeko nti erwanyisizza muganda munnaabwe. Kakati Bobi Wine ajja mubuuza kubanga bamugamba nti trail yabadde successful nsonga lwaki esookera ddala venue nga Bobi Wine Mengo muwa venue. Mengo sawa zino bassa kimu ne gavumenti bamukwano nnyonnyo balinnya mu kimu. Mengo eyagala okuzza ku mukwano n'abantu b'opposition olugendo ne lutambula ne tutuuka ku roundabout eya highway. Wenasookedde okumanya nti Bobi Wine takyali wa bulijjo. Ab'ebyokwerinda bonna waliwo bonna ebyambalo nga bwe byabadde ne loole zonna baazibya amakubo agayingira nnyendo yadde omukkiriza okukeepinga left. Ye muntu gwe nasoose okulaba nga keepinga right ku mbalala highway.
Euro lugudo bw'oyagala okulaba buli muntu wa buyinza e Uganda fe ku Christmas tugenda ne tutuulaawo tulabe bajjeno ba Uganda buli jjeno yenna omulaba kubanga 95% bava Mbarara. Tugenda awo ne tubalaba convoy ku convoy era ovaawo otegedde buli jjeno. Tewali jjeno balina obuyinza, balina amaanyi, balina buli kimu. Naye tewali jjeno yali atuse ku roundabout eyo n'akeepinga right. Bo bennyini bakkiriziganyiza ne basiba enguudo ne bagamba Bobi Wine nti teri kuyita ku ddyo. Era bwe naaba sinnaddamu kulaba muntu yenna ajja n'ayita ku right ng'ava e Kampala ku roundabout eyo nze mwandeetedde okuloza nti Bobi Wine ono w'amaanyi n'ayingira. Kati ekkuba eryo ne batandikanga kiki kye babadde bagamba nti basaze abawagizi babasazeeko abawagizi bagasazeewo. Masaka yaffe yatondebwa in a very very good way tewali bw'oyinza kusalako bantu. Ena inlets and outlets imperative wabula obwedda baba controllingako bucontrollinzi naye ng'abantu abo babadde bamanyi enguudo z'okuyitamu ate abantu abo bonna bonna be mwalabye be Masaka n'abavudde e Kampala be Masaka bonna be mwalabye awo n'abavudde e Kampala be Masaka awo nawona maapu yaabo bagimanyi ne tuyingira saza yabadde complex wali saza wa Pokino ebanga embase ya Mengo. Esawa zino Mengo nga bamukwano nnyo ne gavumenti ya wakati yali tayinza kuba oti ya gas. Kubanga ne baba tisiba mukwano bwogenda uno olumbawo n'okubawo banga akubye embase ya Mengo obanga akubye Mengo. Nga bamukwano nnyo badde tebakisobola. Awo ne kiggwa wabweru waliwo ekibuga bakiyita saza kirinaanye Barracks wali manju wali Barracks. Ekibuga ekyo economy yayo 80% yakulidde ku ssente za Barracks. Abantu abazimbye saza we mwabadde ekyo ekibuga kisinga okubaako embizzi n'abagole bw'oba oyagala okufuna sex ng'olinamu akasente awo ate kati waliwo obuwala buto abasinza okukizimba ssente za Barracks awo buli abantu 10 boolaba ku saza abantu 8 balina akakwate ku Barracks y'e Masaka. Abalala they are purely related bakyala b'abajaasi bakoddomi b'abajaasi baana b'abajaasi bamalaya b'abajaasi banazaala b'abajaasi. Era obudde oyira essimu oli omutango nasanze awo n'akubira essimu n'agamba kirabika afande nti afande kemugeza ne mukuba ttiya gaasi mu mbizzi yange todde ewange. Awo twabadde mu maka g'abajaasi. Era omusirikale omulala twabadde tunywanyi awo n'agamba nti abakamaffe baakola ensobi ne baleeta omugenyi mu teritole yaffe. Kati tetuyinza kwonoona kintu kyaffe. Omanyi Abaganda mugamba nannyini kiggwa yakiweebuula tetuyinza kwonoona kibuga kyaffe katulabirire omugenyi waffe amale agende mu mirembe amaanyi ameemanye. Omusajja gamugisiza wali we tulina obuyinza ne gamuleeta wano. Ffe tetugenda kuba ttiya gaasi mu banazaala baffe. Kati ate wansi waliwo olwakaalo bakayita Nakayenga nja kukabanyumiza olulala ke kalinaanidde ddala Barracks. Eyo Nakayenga ekyalo tewali muntu guba wa brigade commander wa Masaka n'atakyalako Nakayenga waasookera n'agenda abeeyanjulira n'abawa essimu ye kubanga abajaasi we bawummulira. Kati Nakayenga yo lala nja gibanyumiza lumujja okumanya amaanyi ag'abadde awo we mwabadde.